Katonda yabadde mwene ensonga oba kayimba kagamba kyobeda kenyimba sikange kyobeda kandi nnyo ku mutima ekiyitibwa kidde eri Katonda manyinga yanyimusa yassa omukono gwe nze nanyimusa kyenva mwagala ennyo. Neebaza bannayuganda, neebaza bannaddiini oba amaddiini gonna. Twabadde muli nga tulimu abalokole, abasiraamu, abakatuliki, abaprotestanti, aba Seventh Day, abatali Katonda wadde. Twabadde wali nga aba power, aba opposition, nga tebiriimu pate ki naye nga birimu Katonda. Neebaza ttiimu eyantegekedde baana baffe wano ku kyaki nabagambye munyambeko tebibadde byangu. Neebaza bannamawulire ba bloggers abatambudde nange olugendo luno olunene nnyo. Neebaza abankyaziza ku radio ne TV besigenda kumenya mannya. Mbadde ndudde n'okukola TV ne radio tour njize nfunye emikwano mingi. Neebaza nnyo nnyini ddala ba MC bange kubaddeko kawala kange Kakwila, of course Douglas Lwanga ne King Wesley. Neebaza abayimbi abanyimbiddeko. Neebaza abantu abampagidde ennaku ssatu. Mbeebaza nnyo. I want to say thank you to all people. Neebaza Katikkiro wa Buganda. Yeebale nnyo, yeebalire ddala okumbeererawo nampeesa ekitiibwa. Neebaza ow'ekitiibwa JW Katendo wa Ebonies. Ye yabadde omugenyi wange okuddetu omukulu. Neebaza General Reiso yangulako tables 10 yenga ye. Neebaza nnyo neyanze Serena Hotel security police. Nze sikirabangako naye okusinga ennyo abantu abazze. Ne bwe twanditaddeyo ebyuma ebitunula ng'omuntu ne mutajja twandibadde tumaze budde. Abayimbi abanyimbiddeko. Neebaza Kasuku kubanga Kasuku oyo si ye muntu omwangu okuteeka ku geeti awo mbuna afuuke asikaali. Naye sewo katukikole nti abeere ku geeti nga gatekeeper. Mwebaza kuba yasurprises. I think Kasuku was the man of the match. Buli muntu yamusurprisinze. Neebaza nnyo ba Rema Namakula. Remo oyo celeb superstar naye najja. Neebaze Fun Factory Bannington Bujingo bazizinga. Neebaze Baleira Kachapizo. Leero yali takyabeera nnyo mu bintu ebyo. Abaana obwedda abazannya abaani abo Serudigo Namuyombya. Neebaza Koko Namoti. Neebaza Bachiko ba Madrat. Neebaze Papa Misa Kisemakula Bakaleera. Neebaze ba Chameleon. Neebaze abayimbi mwenna bannantume ba Chris Evans. Buli muntu yazze nonkwatirako. Yono Bible egamba omuntu kyasiga kyakungula. Kati no ngenda kudde erinzijukire taata weebaziza gwe twebaziza gundi. Naye mwenna mbeebaza nnyo. Njagala kwebaza nnyo nnyini ddala okwetondera abamu nga wazze bambi osasudde ng'ate tiketi eri fake. Nsonyiwa nnyo nange nayize kipya. Ekirungi konsati eno ngenda giddamu nsaba mwenna bannamawulire mwenna abazze ku mukolo ogwo mbasibiddaawo temufa mu linnya lya Yesu. Tulina ogiddamu nga tuweza 3, nga tuweza 4, nga tuweza 5.